Time 4 p.m. Time 4 p.m. US time. Jovren Auditorium International House, 2299 Piedmont Avenue, Berkeley. For more information, you'll contact the organizers. Kanibona bategeze mubereyo mbungi kunsonga nakana kanamuka mu America musobola okubeera mbungi nnyo mubereyo president agenda kubeerayo ne mukyala we n'abantu abamuyise okubeerawo ku nsonga ngeno obujuvu. Alright, katugende buterevu ku kintu ekyatulese. Okusookera ddala ngenda kusaba okubeetondera ekitangala si kirungi nnyo kitala kyange ekimpa ekitangala ekisukkako ngenzo oteekako wano munenga kyangambye nakyo kyabivuddemu dda kati mbadde sitegedde nga kyabivuddemu dda so mbadde n'okuimprovising okukolerawo so munansonyi okuba nga ekitangala temunda bulungi bekibadde kijja kunemesa kujja kulala live nenga kanzije n'ekitangala ekiriwo tutambulirewo so abanda banga temunda ade mukizikiza sa stand yange y'ekitangala yebinyuse bikoye banga lyekoledde lyebyo in fact yekoze okusinzira ku stand zino bange sobodo okukola emyaka mukaaga ekoze kale yo ekivuddemu lwayo n'ekita yesobola ati sirina extra light na jimula bulujjo munansonyiwa kula ekitangala ekyo kati njera tugende buterevu ku video eyatulese. Okusookera ddala sigenda kubalwisaawo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu Uganda era speed ya iri wabula ebimu babikola kagenderere okusoomooza okukyokooza n'okumalamu essuubi bannayuganda buli kimu kibakola kyekisookera ddala kati gwe munnayuganda erina gy'oli nkusaba obeere mwegendereza nnyo ku biki ebyogerwa naddala abantu ba gavumenti ne bannansi abamu kubanga Museveni ogw'omuzannyo aguluddemu nnyo ogw'okubuzaabuza abantu era mubeere begendereza. Tukyagenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa by'okuwamba n'okutta bannayuganda nga abantu abasembeyo okuwambibwa kati mu mikono gyaffe ba comrade abagenze okuziika mukyala wa comrade Waiso Mufumbira abawambiddwa olunaku lwajjo muno mwaddemu comrade Blue Tick saako ne ba comrade abalala babiri abawambiddwa so tukubiriza era tusaba ebintu by'okutulugunya n'okuwamba abantu mu Uganda bikome. Ebintu by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda bikome. Kati nze mbooza abantu bagenze mu kuziika siraale kuba campaign zaggwa gwe n'oleeta drone mulimu emmotoka mulimu emmotoka 20 n'osalako emmotoka n'okwata abaana b'abantu n'obatwala mu kifo ekitanategeereka ky'otataddeko nti babatutte wano famire zaabwe tezimanyi kiki muteeka ennyo mu ggwanga okuteekamu entiisa eraga nti muntu takyasobola kwogera so tuvumirwa ebikolwa bino kyekikolwa kyekimu kye mwagenda ku maka ga Comrade Don Sheriff ne mutuukayo nga taliiyo ne muwamba mukazi we ne muganda we ne mbatwala mu kifo ekitanategeereka ne mulesa abaana emabega abataliko mwasiriza essaawa zino kuba ne Comrade Don Sheriff naye ali mu kutambula ali mu kwekweka so embere munagitole muntu nga mutadde abantu mbonkeeke n'okuba nti muli mu kutta abantu nga temwagala muntu n'omwayogere mu ggwanga kiba kitegeeza mwagala bakasiru ate nkimanyi nti omuntu asirise ennyabera mu bino omuntu osinga omuntu ayogedde buli lwenyigiriza omuntu n'otamukkiriza kwogera oba weesibira ntaana so y'ensonga etambula mu ggwanga n'okuba nti abantu bali mu kutiisibwatiisibwa mu ngeri yonna esoboka kale tukuba omulamu obutakungula mwenna abali mu bikolwa by'okuwamba abantu mulekeraawo bwe mbanga mukyala wa Don Sheriff yalina omusango mumuleete mu kooti musajja atwagezezzaako ogenda ku buli poliisi agenze mu makooti n'afuna n'ekibaluwa kibakuntuma ekireeta mukyala we mu kooti era omukyala baganya omuleeta bano be bwawambye ejjojo tetumanyi gye bali okuli Blue Tick n'abala ba comrade amanyi agesinategeera tetumanyi wawe bali naye nga njagala kufundikira kwa iyo nsonga nze wano katebe kange oba kafomo kange wano eggulama nzija n'enjogera ebintu bingi nnyo abakomrade bali kugulama baga nti gw'oli eyo mu diaspora fena tuli ku ground kirala mukko tetwetaaga security alatizo tezina kyetu tuyamba okujjako okuwayiriza n'okutiisatiisa abantu balekamu akatengo nze ne ŋŋamba no problem nja sigala nga nkola omulimu gwegumu okubuulira abantu information na buli kimu ekigenda mu maaso ate nze sijja n'okwogera nga sirina information na bujulizi bwe mala okujjobbawo information ebintu ne bigwawo nga musirika unfortunately nzize tubuze bannaffe bonna balaze babasomesa ekintu kimu ne president yakusomesa n'akugamba nti don't be loyal to any politician, be loyal to yourself. President yakugamba don't be loyal to any politician, be loyal to yourself. Nti tobera wa mukwano oba tobera mukkirize emirundi 10 eri muna byabufuzi beera mukwano eri struggle naawe ompulya bulungi nnyo era wekkiririzemu ng'omutukiza mu banya byobufuzi
ne kati mu bana Uganda basingo banyenda ba comrade bali ku ground betita ba foot soldiers ganangi mwendi mwine ekizibu kimu 1 mufuna omukwano ku ba comrade bannammwe neganto yonfanfe omogereke kitu ngenda kulwana abaganda tugamba nti abatakankwenge golya naye yakulyamu olukoba golya naye yakutta towakaniranga muntu era tozibikirizanga muntu soko onoonye kiki bayogedde ku muntu oyo negova mu bbanga oyo tabaako kyatugamba ono waffe yakasinga era tatasobya takola musango akola mulimu ki omanyi ssente zaafuna gwe okubanga babega nzize mbagamba nti abaana abadde babipima bannaffe abaana bali mu ffeffe nnyini nga nzija kibagamba ne mbagamba n'abaana abapima baganda baffe bali ku kitebe ku nnyini ku bavale basasanya information mwenga muddaawo muwoza oyo lomuye awayiriza akuba foot soldier ne mbagamba buli kimu mujja kiraba kye mbagamba mwe kizibu kye mulina mweze gundi kyali wange gundi simuvaamu gundi gwenjagala gundi tebamwogerako goba toogerako yakusiba ekikookolo nti ye alina okukola emirimu ng'alina badefenda todefendinga nga muntu nga tosula naye tolya naye tomanyi mulimu gwakola sente gyazijja kubanga emisano oyinza okuba oli naye ng'ekiro tomanyi gw'oli naye amasimu agali mu ssimu ye togamanyi baani bayogera nabo ne bwambu yakyali wange yakasinga era abo b'owakanira era b'odefendinga zenkwezenge ezimazewo struggle zenkwezenge zikwasiza baganda baffe bonna kubanga bapimira baliwo mu kitundu ekyo kati baganda bange nzikyagala kkaana nammwe okujjako kubasabira obusabizi buli muntu yina mukama akukuume obere ng'oli safe mutandika okwekengera ng'obwana bw'emisota bwe kava mu kisonkole kabojjirawo ebizibu byonna tulina bingi nnyo ne bwe tunasigala nga buli omu tasobodde okukeekinga munne bajja bamalawo era bajja tumalawo bwe baka bwenjagala okutandika ne video ya leero mu butongole tutandise tutya ensi eno nga mugiraba tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira wenzijidde ku mpewo n'olunaku lwajjo nga ensi egenda ekyuka mpolampola etya wabadde omusajja gwe tubali twogerako mu bitundu by'e Nakaseke eyo nga yazirwanako era yaliko ne RDC omwami oyo bamuyita Sula Sserunjogi Ssemakula omwami oyo yabeerako mu nsiko ne Museveni emirimu gye mikulu yali mutunzi wa kyalaani so ekyamutwala mu nsiko kwalinga kutunga yunifoomu za Museveni z'abaani zonna nga azikuba ebiraka kuyafuna n'afunako n'amayinja abavudde mu nsiko kati era yabadde akulira ofiisi zimu z'abaveteraani abalwanako mu Luweero eyo omwami oyo obuyinza abadde abutwalira mu ngalo ekisookera ddala omwami oyo ng'abba amataka omwami oyo nga atta oba attisa abaana b'abandi nyinza okuga nti omwami oyo okusinziira ku information gye tukuŋŋaanyizza ng'akyalimu namu naye ng'avuddewo omwami oyo kiteeberezebwa okuba nti abaana b'enkyukakyuka n'abantu b'enkyukakyuka mu Luweero Greater Luweero ayinza okuba ku bantu omutwalo ogubuze ayinza okuba avunaanyizibwako abantu abasukka mu 200 okubuzibwawo n'okuttibwa oyo Sula Sserunjogi alina muwala we MOP alina mutabani we akola mu lands ne mutabani we naye mufere kati atulekedde bizibu bibiri naye ng'omwami oyo omu ku baganda mannya yayita muganda naye nga si muganda omwami oyo nga omanyi nti otwasimba omwasinga omumanyira mbadde nga nzija mwogerako omwami oyo nga mbagamba nti akolagana ne gavumenti okuwamba bakomredi mu bitundu by'e Nakaseke ne Luweero omwami oyo Sula Sserunjogi olwo mwasembayo okumanya lwe yakola ekikolobero ekyali ekikyamu ennyo yagenda n'awamba ettaka ly'omwami mwenna gwe mwali mulaba omusajja eyali alina ebizibu bye n'amuwambako ettaka lye bw'amala omuwambako ettaka lye n'amala omusajja nazo n'abamba depression emukuba omusajja n'afa omwami yatwalibwako ettaka lye bali bamuyita Mugambwa mujjukira mwami Mugambwa mu akalulu kali akabbiri eziti 221 Lutamaguzi yagenda president yagendayo omwami oyo ye yatwala n'amenya makago oyo buli mwamanyire nnyo naye singa si kyekyo temwali mutegedde kati omwami oyo olunaku lwajjo yasangiddwa mu maka ge ng'atudde mu ntebe ye ey'olugalamirizo nga Katonda yamujjuludde dda abamutuuseeko badde balaba nga tebalaba movement mu maka ge nga baludde omulaba abamulirwa ne bagezaako okujja okuno bagenza otutuuka mu nju ye nga yayitamu dda era ng'atandise n'okuvaamu ekivundu ekiwunya
yafiridde mu ntebe ye Katonda bw'atyo yamujjuludde omwami ono essente z'abazirondako ezisinga obungi okuva we baava mu nsiko omwami ono yabadde azirya ng'abasinga obungi buli ajja omugambako omwami ono abadde alina ebikolwa by'akalogo kalenzi nga si mulogo mulwadde ng'abamwepankako bonna abazirwanako bw'atakusindikira ebingi ebyabatemu akusindikira agaboggula amayembe oba ebyokola ne bikulyawo ye mwami oyo so omwami ogumu bwadde akola abadde musajja mubi nnyo era nga mutemu nnyo naye Allah yamugeredde teyamutambuza nti genda bodaboda okuba ki yazikiridde mu ntebe ye kati n'amutwala omwoyo gwe kati yagenze mu ggulu omwami omukalulu ka 2021 yagamba nti ye wadde democracy mu Uganda mwali tasobola kukkiriza Kyagulanyi kubeera commander of the armed forces era tasobola bikkiriza newankubadde democracy wali era basobola okwekyanga yono wano abangi gwe mbadde temutegera yono Bobi Wine abeere commander y'ekiiko era nga mulaba nti mu ntebe eri mwatudde Bobi Wine agituulemu mwabaana mbabuulira abavubuka wadde democracy wali yo buyinza tebukkiriza buyinza okukyusa mu democracy ayoyo mwami Sula Seronjoji Allah nga bwagera yamujjulidde mu ntebe yimwe yatudde bamusanze omukagwa gwa mutta bwatyo nga bwe baga bulijjo nti ensi tekungulwa tugikyala mu bukyaza akowa yanjivira tuli mu kabuka ensi tugiteekanga komaanyi bulijjo okoma okukola bikolobero abantu bakukowa ngenza okuva ku makya okutuuka olwaleero namupositingidde jjo ng'abantu bali mu kucelebratinga mu bitundu by'e Nakaseke Luweero Semutoka Peeka abantu bali mu kucelebratinga nkiddamu okuva jjo olwaleero lwonna abantu bali mu kucelebratinga abaguze bbiya abaguze soda abasaze enkoko abakoze obubaga obwegwe mu nkukutu naye nga bagenda nti ekyo kintu kyonna kivuddeko kiringa ekivuddeko ekintu ekibadde kikisibye emyaka gyonna lwa muntu omu abantu bali mu kucelebrate baguze soda bbiya balidde enkoko basanyuse naye nga ki ekibasanyusa omwami ono abadde abafuta obubaddeko ebbanga lyonna so nkugamba ensi tugiteekako maanyi abantu mubaleke batambule bakole balina okukola ye Allah yamujjuludde ennaku 2 mabega wetwageza omupostinga nga yafudde dda awo twagala tuveewo tugende ku nsonga enkulu eyatuleese alright tutandikire wa njagala tutandikire wa katutandikire wa ebbanga liweze nga nzija ku mutimbagano guno nga mbasomesa ekigambo kye bayita occupation nga mbasomesa ethnic cleansing ne mbasomesa ekigambo ekyo nga mute mbitegeera naye buno bucabuziba bwenkanya omwana ne kitaawe era bituukiridde bitya abakomredi bangi basomesezza ngeri ki abantu gye bajjibwa ku mataka gaabwe ne bafuukibwa memboze era kikigenda mu maaso olwaleero abasinga obungi mubadde temumanyi ebigenda mu maaso byonna bipulaning bulungi nnyo byonna bipulaning tewali kigudde bugwi njagala twali mukisa guno nga ntandika vidiyo eno mumpulirize bulungi nnyo ekisookera ddala bwe natandika program y'okwogera ku bintu by'ettaka wano recently ne ngamba abantu kino kigenda kujja kino tekiri mu mateeka kino kiri mu mateeka abantu bangi basooka ne bambuukira byagenze okuvaayo nga byenayogera bituufu nga nze bwendi sireekaana era wudde wajja nankolamu vidiyo nanvuma sireekaana naawe kubanga bankubulidde ekituufu kati njala kulabula omuli ogusembayo gwe muganda wange omuwala omulenzi w'omusajja omukulu gy'oli ngenda kukusaba ekintu kyonna ekitali mu mateeka nga kikwatagana ku ttaka toteekamu kasenteko ekintu kyonna ettaka lyonna ekitali mu mateeka toteekamu ssente zo futi 10 ku 10 futi 2 ku 2 futi 3 ku 3 futi 4 ku 4 futi 5 ku 5
totekamu sentezo nchiddamu totekamu sentezo teziri mateeka newankubadde abasajja ba gavumenti bavudde ne bakolagana ba agenti babo okubalowozesa nti ettaka liri mateeka muganda nge teri mateeka era tebakulya sente tebakwata sente zo kugenda kukola ki kukwata sente zo mboteeka mu ttaka etalina maki etalina mateeka kankusoka nkunyonyole bakuguza fuuti 2.3 3.5 5.5 ne bajiguza kadde kawo mitwalo 7 are we clear oba we together nti yes ettaka bali kuguziza luddawa bali kuguziza Kayunga Mukono bali kuguziza Mpigi Gomba ludda mu byale waleeyo Wakiso bali kuguziza Kayunga ompulya bulungi nnyo bali kuguziza miliyoni 1 oba mitwalo 7 fuuti 2.2 oba fuuti 5 baguziza miliyoni 1 mitwalo 7 nenga mu kitundu kye kimu ekyo sente zogenda okukwata ozimbe mu nnyumba miliyoni 15 zigula eka y'ettaka mu kitundu ekyo ng'atereka ekyapa obeerako akatuli ku mutwe njagala kubuusa ettaka lye baguze miliyoni oba lye baguze mitwalo 7 fuuti 2.2 oba 3.5 gye baliguze gye bagambe wala mu byalo gye baga nti ettaka lyayisi byalo kale ntire ogenda digula emitwalo 7 oba 8 oba kakadde fuuti 2.5 okwate miliyoni 15 oba 10 ozimbeko ennyumba naye nga eka y'ettaka mu kitundu wennyini baguzizza mu kitundu baguzizza fuuti 2.5 oba 5.5 eka egula miliyoni 10 n'ensi kale ntire gwoza lwaki soka webuze kwata engalabiyo okwate kale kityo gambe lwaki Kayunga baguzza fuuti 2.3 oba fuuti 5.5 akakadde kamu ekayunga nenga Kayunga yemu ekemu osobola gifuna ku miliyoni 15 ngerike ekyapa oba afu eka ngigula miliyoni 15 ngerike ekyapa video ya lero woyino obwongo butono gifeeko kubanga nzibu nnyo video ebo woyino obwongo butono gifeeko kubanga nzibu nnyo lwaki bannanyini mataka ago bakozesa ba agent okuleeta abantu okubeera ku mataka ago ne bagatunda at a lower price bo olumala okubaguza mu fuuti obutonotono ne mujja ne musetolingako jjukira temulina right ku ttaka eryo nanyini kyapa ali omu bwe munajja ne mukola siraamu nanyini kyapa ajja kujja bagenti mulina sibamanyi kubanga byogera ku ttaka eryo tebiri mu mateeka babajjeko nanyini kyapa atekinge over ng'ettaka likulaakulanye remember kansokene nkubuuzemu katono nnyo oguze fuuti 2.3 5.5 ozimbyeko ennyumba buli omu mu kitundu ekyo asimye ettooyi eyiye eka emu bwe banga erimu fuuti bweba eka emu fuuti 10 ku 10 mulimu fuuti 10.5 mu eka mulimu plots 8 kati fuuti 2.3 oba 5.5 mulimu eka mulimu plot meka kati kwata obunyinkuli wa plot bwe mukoze nga buli kanyinkuli ka plot kagenda kubeera mu ttooyi ey'ekinnya ensimbe mu kitundu beera mu ttooyi meka singa zitandika okuwunya era mugenda kubeera makubo ameka access roads mameka kitegeeza bakulyetinga siraamu n'owingire ng'oluvannyuma bagenda bagoba ku batonda amataka gammwe kubanga temulinaaki temulinaawo ssente papula teziri mateeka ekyokubiri bajja kugamba nti ekyapa yes kibeera onyini kyabeera kyo naye gwa fuuti 2.5 oba 3.5 tusobola kufuna kyapa okujja nga mukwataganye muweza fuuti 10 ku 10 ne mufuna ekyapa kale muweza abantu 5 mufunye ekyapa ekya fuuti 10.5 ne kiri mateeka ekyapa agenda kiteeka manya gaali bono boyagala kutunda kapoliko genda katunda otya ekyapa kiri ani akinako obuvunaanyizibwa mukozese ku bwongo mukozese ku bwongo ekintu kyonna ekitali mu mateeka togeza kukwata serezo ziteekamu ssente togeza kukwata serezo kugula kintu kitali mu mateeka naddala sayizi y'ettaka etali mu mateeka nkigamba nkwegayiridde olwaliro ojja kundabanga omubi nti lumbu yayogera ebigambo binalinga tulemesa bizinesi wabula ndabula gwe muganda wange ndabula gwe muganda agenda okukwata miliyoni yo giteekemu ne wadatako ennyumba miliyoni 15 ng'ate miliyoni 15 mu kyo kyekimu egula afu eka oba eka nga yakyapa nga kiri manyago lwaki bakusiruwaza
Awonvuddewo saagala tulwewo. Era njagala fundikira waawo. Kati, waliwo bigenda mu maaso mutaategedde. Okumenya ennyumba z'abantu. Okwetola eggwanga lyonna. Twakibagambye nti kibonerezo ekyava mu kalulu akawedde. Ekyokubiri nga kivudde mu kibonerezo nteekateeka ya Museveni ne famire yaabwe. Etya najja mbasomesa ekintu kya concentration camps mu Uganda ne mukibuusa amaaso nga nkibagamba kati kitandise okwapeninga. One, mumanyi eyabaga etteeka eryo. Etteeka eryo ani yalibaga? Lyatabolingirwa ddi mu parliament. Lyadiscussingibwako ddi. Njagala soka kubuuza. Etteeka ly'ettaka eppya eryayise n'etteeka ly'okuzimba eryayise lyatabolingirwa ddi mu parliament era ani yalibaga? Kati wulira kankunnyonnyola otegeere. Mu system ya Museveni ne Salim Sale ne bannaabwe eya 50 ya Toastmaster Dynasty oba plan bazaala ne bava mu kuzaala ne bazukuza ne basomesa abaana be bali mu office zonna. Baccumulatinze wealth oba obugagga balina ssente to the extent buli omu badde beetaaga okuteekawo ekizimbe bagenda kiteeka nga bakumenya. Lwaki? Etteeka tebalisiza for the good of the country. Balisiza for the good of their families. Litya. Bw'owulira akatambi kano ak'omukyalo ono ndyoke nkunnyonnyola okwotegeere. Wulira. If you cannot develop your plot, please sell it off to another, because we have people who are here who have capacity to develop those plots. You can go out to the outskirts of the town if you cannot develop your plot which is in the middle of the town. Ayogera ina accent ki? Ayogera nti watosobola ku developinga ttaka li mu kibuga litunde abasobola okuzimba bazimbewo godde mu kyalo. Ayogera accent ya lulimi ki jayogereramu kankodderemu. If you cannot develop your plot, please sell it off to another, because we have people who are here who have capacity to develop those plots. You can go out to the outskirts of the town if you cannot develop your plot which is in the middle of the town. All right. Gwe atasobola kuzimba mu ttaka lyo ly'olina mu bibuga byonna tundawo oveewo oba others bagenda kumenyawo. Kati ate mulina ekira kye mutamanyi etteeka eppya eryekusifuliiriro. Obadde okimanyi nti singa ogula poloti n'otagiteekako any economic activity, gavumenti yaddembe okutwala ettaka lyo kebere fuuti 15 kebere eka. Ettaka lyonna eriri idle options ziri bbiri. Either you are going to pay tax for your land or the government will take over that land. Akakawayiro gye kali keekusifu. Ekyo mbadde temukimanyi. Bwe tubagamba ebibitu mutuggyeko Museveni tusigaze ettaka lyaffe abasajja balina mission ennene. Ettaka ly'obanga badde tolikozesa bagenda ditwala oba bagenda dibigiko omusolo ettaka eryo gavumenti eritwala oba bali mu gavumenti balitwale. Kati abasinga obungi ebintu bino tubyogeramu za tusaaga. Kino kyonna mbadde njagala omuntu aŋŋambe nti akatabo kano okalina oba wakagulako oba akakusomera ku market yonna mu Uganda. Akatabo ako kalaba. Kakakuddize mabega okalabe. Munansoyera mbagambye ettala yange yafudde. Akatabo ako kalaba. Organizing land for national economic transformation. Economics, industrialization and Uganda development logic. Land output revenue. Tugenze maaso. Who are the author of this? Kuliko Jeno Karebu akandanaho
Salim Saleh ne retired Dr. Pasco Otham Odoch PhD mubala bulungi nnyo kati akatabo kano nga bw'okalaba Salim Saleh ne munne bwe baakabaga mwe mwavudde eyo Land Amendment Bill ne oyo yechali eyabaga etteeka eryo era bebaali emabega w'etteeka lyonna lye baakoze oyo mwena mbali temulina information oyo ne Salim Saleh bebaali emabega wa Land Amendment Bill n'ebyo ebya Urbanism Development bikoze bitya oyo kati muganda wange wano wali okulya n'okukomba essowaani munansonyi mbagambye ettaala lyange lyafudde Uganda ng'eggwanga lyonna we litudde ku byabugagga already ebyabugagga bino biri well gazetted nga Museveni abimanyi ne famire ye ettaka lyonna erisinga obungi across the country lyamala dde okutwalibwa gavumenti ya Museveni ne famire ye be bali owninga bonna bali owninga kati ewabadde wasigadde wonna balina kutwazawo kifuba kyekigenda maaso mu Uganda. One, bakugamba, when you own land, you own wealth, you own power. When you own land, you own wealth and you own power. Ompulira bulungi nnyo? Ebyo byonna nteekateeka z'abaana abasajja. Kati okuleeta etteeka eryo ery'ettaka n'okumenya ennyumba z'abantu ne pulaani empya baagala kukokoola bonna abantu abatakyesobola bave ku mataka gaabwe babasindiikirize bakomekereze nga tebalina kye balina ng'amataka gonna bagatutte. Bulijjo mwebuuza lwaki abantu b'Ebunyoro amafuta be gaazuukayo abantu bonna babateeka mu concentration camps nakati babasasulanga abalala babatta. Mumanyi ekiri mu Northern Uganda nti waliyo ethnic cleansing amataka bagatwala. Kyekiri mu Eastern okugenda eri mu Teso yonna nga bakikola. Obadde okimanyi? Kati mwe bateekamu wano sitanti zammwe ebyo mutandika okumagalira ku sitanti nga mwerabidde nti babatwalako obugagga bwammwe. Bwe kimba kitwala bagenda bajja kettaka. One, very soon mu katabo kali kembalaze bagenda kujjawo n'ebijja byammwe mu bagazeti ng'erimboozi mwe mulina okuziikibwa. Very soon. Omanyi bye bagamba ne mwebuzaabuza. Very soon. Ne ebijja byammwe bagenda bijjawo bazeete etteeka nga gavumenti erina okugazeti nga limbu egenda okubaziika. Lwaki? Kati kuno kuliko abantu abali mu diaspora. N'abali mu America kusingira ddala n'abali e Bungereza. Family zasooka okukwata amataka mu America ngagga nnyo. Family zasooka okukwata ettaka e Canada ngagga nnyo. Azuwero ne mu Bungereza ne mu Europe. Kati nabano olw'okuba bazadde balina ssente batandise okukola programu eyo gimplementinga nga bagiyisa mu mateeka agaabwe ge bataddewo. Wano bakimanyi bulungi nnyo nti you can do nothing to them. Kubanga they have sampled each and everything which can make you to annoy to come out to demonstrate to remove their government. Buli omu yeetuddeko. Na bagamba okay, we can sample each and everything at this particular moment. Ugandans can't come out to demonstrate. Ne bamanya nti bo basimbye amakanda. Kati muganda wange ali eyo njagala kubikira nga obudde bukyali. Akatambi kano mukajjukira. Akatambi ako mwacho akajjukira. Njagala kusinzira wano ku telefine yaffe. Okay. Babuli nti mu Abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yekka ye Muganda. Era emigo gy'Abaganda balina gikubaye. Oba bye balina okuvuma balina bivumaye. Mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere.
Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajja be. Mwenna mutunudde as a matter of fact mumuyambako. Omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo. Omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunzika olubanga ng'ofudde tokyalinawo. Omuganda ogenda kubonaabona batandika okubaziika mu limbo ng'abagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe. Ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate vidiyo ziribeerayo. Bwe mutasitusangalaliza mmwe kulwanira Buganda nakuba ne buvuna buddo bwammwe. Otherwise mutuusa okubundabunda mu nsi yammwe, mutuusa okujja omukunkumoka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuusa agitutte nga bwe tukibagamba kubanga gyamalidde. Mulaba ono omutamiivu atandise okugenda e Rwanda ewa kitaawe oba wakojjaawe batandise otambula ku street. Ebyo kye bayita preparations oba okwetegekera kyekijja. Nina otunga omuntu nga tasobola kusoma bintu biwandike mu bbaluwa ng'akusirasobola bisoma nyakalula maaso. Kati bw'omala okuwuliza ebigambo ebyo n'obitegeera bulungi nnyo. Paliamenti kiguumaaza ng'ente ekuma mu kyoto. Bapolitician kiguumaaza ng'ente ekuma mu kyoto. Nabagamba emisana bajja ne balaga nti waliwo gavumenti era etambula ekola. Wabula ekiro batulanga famire bonna ne bapulaninga kye bagenda okukola. Bamaze okuteeka abantu mu bitongole byonna eby'obuvunaanyizibwa kati bali mu kuimplementinga bintu byabwe. Babateereddengawo wano abantu abalaga nti buli kimu kiri soft. Weewuunye lwaki abaasooka mu ttaka bonna kampuni eza registered nga ziri mu ttaka ez'amaanyi ezaggwawo. Abasigadde bonna ba jokers. Lwaki? Ekyo gye kibuzo kiteekebwa. Kati banyaba ne basaba kamalo babikira ngo budde bukyali. 1. Emikwesese gyonna gibadde gisimibwa mu ggwanga. Gyonna emikwesese egisimibwa mu ggwanga. Uganda kati njawala kuga nti ebitundu bine bisinga obungi biri mikwesese. 1. Amafuta ga Uganda. Amafuta ga Uganda. Nchikuddira mu mafuta ga Uganda. Gafulumizibwa mikwesese. Gafulumizibwa mu bimotoka. Ne pipe tebagironchinga nti yafulumya amafuta. Wabula kimutannama nti amafuta gafuluma dagonna almost. Golodi wa Uganda afulumizibwa mu mikwesese. Kati wano wa department eyo Wagagai gold mining project eri e Busia. Eno bafulumyayo mayinja wabula gold olumala omusima n'omukolako gold bamufulumya afulumirayo Kenya. No secret information. Golodi wa Uganda enasimwa mu East afulumira mu Kenya n'agenda. Waliwo mukesese oguvaawo ku Wagagai ne kuyingira mpaka Kenya. Ne balodinga ko gold n'akola ki n'agenda. Ompulya bulungi nnyo. Kati ekyo nga bakimaze okufuna ebibugagga byaffe byonna. Ne batandika okuga Bank of Uganda gy'ogamba abantu mutufu katufunya akatale ka gold tugenda kulagaba naye na Uganda ensaasanya n'ennyingiza. Ebyo byonna byakiyaaye. Bano abantu bateekateeka ekintu kyabwe okuba nti bakola ebintu ebyo. Kati emikwesese gye tuyita 5 egifulumya amafuta okuba amafuta gold buli kyabugagga kyonna nga kifulumizibwa eggwanga ng'eggwanga lisigala kkalu. Kati ekikwatagana ku ttaka. Museveni bwe yamala okuva mu nsiko bw'ati bw'eppaba yasooka n'atekinga over amaserengeta gonna ne babajjako ettaka lyonna. Bannansi baayo ne bafuula baavumponga byoya. Kati mwe kyemutamanya nti balina okwefuula eggwanga erimu mu Uganda okufuna obuvo. Wanki kunyonyola n'okitegeera. Balina okwetuuma eggwanga erimu okufuna ensibuko. Goza lwaki buli munyarwanda yeeyita munyankole. Ng'ate mukimanyi nti abafuzi b'amatwale baali bafuga amatwale. Uganda baagisalirako ebitundu byayo ebyasigala eno. Goza lwaki abanyarwanda b'ekisolo tumanyi nti banyarwanda n'olulimi lubogera olufumbira tulowakana lwaki babafumbira bafuka bannayuganda ne bafuna n'erinnya nti bafumbira.
lwaki bana abajja okusaanyaawo ensi ate beetuuma banyankole ng'ate bandibadde beetuuma bafumbira temwakimanya kumala kusaanyaawo baindiginansi abanyankole deni beefuula eggwanga eryo buli ajja yeeyita munyankole naye nga si banyankole abanyankole abaddala bwe banga weebali basigadde ebitundu 25 ebitundu 75 ku buli 100 byasaanyizibwawo ne batwala amataka bwe batyo bazibazanya olububuuto lwonna ne batwaliramu Tooro Bunyoro wonna ne bagira olububuuto olwo wamala olububuuto olwo ne bajja ne baddamu ne batuula mu Buganda bwe paba ne batandika okujjawo buli muntu yenna yali influential ne bamugjawo ne batandika okusetolingamu knowing nga bannansi tebasobola kudetectinga kintu ekyo kansoke nkubuuza wiiki eno Rwanda ebadde ejjukira genocide ya 1994 siko kiri nti mu mpigi gye celebrating doba gye bagenze okuteeka mu mpigi waliwo genocide emirambo gy'Abanyarwanda egiri empigi gyatuukawo gitya okakasa waliwo Banyarwanda nkubuuza mu mpigi waliyo genocide emirambo gyava gitya Rwanda okujja mu mpigi tuvuddewa ne bamala okukwata olububuuto lwonna olwali wansi ne bajja mu Buganda kye basooka okukwata olububuuto lwonna Buganda gye yasa gye bayita Kato Corridor ne bagisalako kati gwatamanyi Kato Corridor genda oginoonyerezeeko yonna waliyo bannannyini ttaka nga Baganda babasalako n'abasaanyaawo ne batwala ettaka era eyo bayitayo waabwe kati Abaganda basigadde wano Masaka wano Lakaayi ne bajja ne bayingira mu bitundu by'Empigi Gomba Mityana ne Busujju eyo si bulungi nnyo ne bajja mu Bendolo ne batandika nkulaga gye bayita ne bajja ne bayingira omwo ne bajja ne bayingira ne bajja ne Nakaseka okuva mu Nakaseka okudda eno yambuka genda eno Kayunga ne Kayunga batwalayo kati olwo bwotandisa okukola okukootolwa Nairo olwoyingira jangu enjeru salako tandika leke Victoria okumo kati ke kabubuuta akalimu Abaganda kati ate akabubuuta akalimu Abaganda akatono bajja batandisa okusqueezinga bati basqueezinga bagenda kigatta lumbwe papa nga temubali abakigatta be baana baabwe botamanyi Abaganda mannya Abanyankole mannya kubanga kyoli omukazi kyagambye nti if you can develop your land there's those people who have money they can develop your land sell it cheaply and you go away ye missionary mission yani agirimu ye Jerusalem salakanda naho ke katabo kali kenkulaze nkakuddemu gwe yakajja mmanyi mwerabira nnyo akatabo kekano akalimu ebyamu byonna Organizing Land for National Economic Transformation wale batakawo land output revenue so what is revenue on land kale katugende maaso bwe bamaze okubabuulira ebikwatagana ku kuzimba tebabannyonnyodde batya muganda wange kiri kyolaba ekisembye kye bayita revenue gye bayita emisolo egiva mu ttaka beba owning ettaka kati kale lyonna
bwe nabadde nkola information gye nakoze ku lunaku lwadde lwakuta ne bagamba nti tuli mu bufuge bw'amagye kati butereevu ne bagamba nti UPDF egenda taking over. Muhoozi immediately after my video ya posting n'agamba tekyali muntu agenda kudda mu kukola luguudo nga tamaze kufuna lukusa kuva mu ye oba kuva mu UPDF, confirming information erande mazo bakolera. Kati wulira, bw'omala oggula akatakako kikwetaagisa okusasula kye tuyita, bw'omala oggula akatakako olina okusasula pulaani y'enjuuyo eyo oteekamu ssente, olina okusasula pulaani y'enjuuyo olina oteekamu ssente, olina okusasula construction permit eri plan yanju ogisasula separately, olina okusasula construction permit eyo nayo ndala, olina okusasula bwebe maze okuzimba olina okusasula occupation certificate ogwo nagwo musolo, then wamala okusasula occupation certificate olina okusasula property rent gyemisolo ena gye batannakugamba. Kati govudde ku misolo ate ne baddira nti ebizimbisibwa babirinyisizaako omusolo, seminti, langi, mitayimbwa, misumali, buli kimu bakirinyisizaako omusolo. Kati gwe muganda wange yenna ali wano wembuuliza ebintu bino byonna jjajja wange, taata wange, senga wange ali ekyannamukaaka, ali ekijonjo, muganda wange ali eggomba, bino byonna ebintu oyinza obitegeera nti bigenderere ku gwe ng'omuntu. Kiri kyenkulaze wano, mu kusembayo revenue ku ttaka, one revenue ku ttaka, wano bakulagamba landi ttaka lyo bamaze oditwala output bo kye baagala, then after revenue oyinza okugaa nti enkulimbo yani Jerusalem Sarakanda naho si architecture ne gayi gwembalaze. Kati ensi nga bagenda okusaanyaawo bannansi abagwira otwala ensi, eva bateekawo akazanyiikiriza okubuzaabuza abantu, okubalowozesa nti embeera nnungi. Namwe bannansi abagayaavu oba bagayaavu ne mwesibero gwa naggamba ensi bagitolako nga mukola ki nga mulaba kyekiri mu Uganda. Bakutegekera ebivulu, bakutereddewo abwemuzi ku social media, bakutereddewo abanyumyambi ebuuziboozi nga gotofayo kiki bakola. In fact mwe kyemutaasobodde kusooka kutegeera kyekino wano manga na information gye nafunye nekanjikooneko katono. Nsaba ensi esonyiwe, eno information nagifunye nagaanyo gita kuba abantu bakyali mu bulumi. Banange nsaamunso sitira nnyo kusaba kubeetondera ne nsaamu nsonyiwe. Information nagifunye nenga akasooka tuve mu kuziika kuno tukole ki, tukuve abantu bakyali mu kunyolwa. Mukama nsonyiwa. Obanjireke simanyi naye kanjogere tewali kyakukola. Nafunye label sources ezisukka mukaaga nga okuzikira kwa Edith Nakitende Mufumbira kwa demo mukono gwa government ya Museveni, kwa bademo mukono gwe, which nti omuntu omulala kirabira mu ange endala ayinza okiwakanya nga bulijjo bakola ne engeri obulwadde bwamwanguyizaamu bwabadde mu mukono ogwo mwekusifu gwabaddemu. Ekyo nakifunye mu label so nensoka nenkireko okuzika kole kikubira nakani nkyogere bale sala kyogera naye nga
kwali mukono gwa government ekola ki okumwangu yako ekyo mukama osonyi okifulumya naye nga bwe kitobe kyabadde okuttibwa kw'abaana gaba nga bwe twabagamba nti kirimu mukono gwa gavumenti okeeping amawulire n'okujja pressure ku kubanja kwa public eri Mama Njovu Enterprises gyali nangeri kigyalimu n'okuba nga batambuza emboozi batutwala empola mpola mpaka mu kukola ki mu kulayira kubanga mbadde bataddeko pressure nga mwagala Mama Njovu Enterprises ali luddawa bino byonna ebyogenda ekyankwazi byonna bya n'entale zibadde zonna zibadde manifested nga ze staged kubanga bali balina ekintu kye baagala baagala at least basindikize ekintu kituuke mu kulayira then balaba ekiddako ebifani byonna bimula bitambula ebisinga obungi si bituufu babiteeka obutesi kubuzaabuza bantu olw'ensonga nabo balina ekibagoba naye ebiseera ebisinga ntulako wano naye ntunuulira ensero ne ŋŋamba nti Katonda alyuka natte kweka emitima n'endowooza z'abantu tosobola kutuula ggwe ng'otudde mu ddiiro lyo nga kyolowoozaako kutta bantu gw'osobola okusurvivinga ne generation esurviving nga ggwe kikunyumira nnyo okulumya abantu bano abantu naturally baagala nnyo okulumya abantu ye lyessanyu lyabwe nti ye afunda nnyo mu kulumya omuntu ye lyessanyu lye okitegera liri essanyu lyabwe kulumya abantu kubateeka mu depression bo nga bayisa ebintu byabwe okutta si kizibu kyabwe ate bavayo nga beekaza kati y'ensonga ena mu maaso n'okuteeka kkooti ogitwala eri mu bagitutte mu bantu kati nno kambategeeze nga n'okuttibwa kw'abaana tekunnabeera Museveni yalina okubeera ku kkanisa eyo nannyini ssomero yalina okubeerayo nga 28 yes 28 omwezi guno nga n'okuttibwa kw'abaana bwe tekunnabeera Museveni yalina okubeera ku kkanisa eyo ennaku z'omwezi 28 buuza abali munda bagenda kugamba Museveni yali yakonfaminga okubeerayo nga 28 before nga tebannatta baana abo Museveni yalina okubeerayo nga 28 omwezi guno gwennyini ndowooza ne basetinga batta abaana Museveni ajja program then basindike kooti wali bakuliyetinga diversion zaabwe okuba nti bapikinga public interest mawulire kati nga banabaga nti sebagalamira ne beerabira okuggala ogw'emabega kye baakolebwa Muwanga Kivumbi tekyawukanako in fact eky'Muwanga Kivumbi kinene nnyo ku kye baakola ku kye baakola eggaba naye oddira otya n'otwala ekyeggaba okubanga kiri more important n'oleka ekya Muwanga Kivumbi ali innocent nti yaggala ogw'emiryango neerabira ogw'emmanju n'agenda n'akola ekikolobero ne kimutuulamu okira bulungi nnyo ebintu bino byonna biweera script babiwandiika ne babiteekawo mwe nga mulowooza nti ebintu bino biri nnomo tebiri nnomo eriyo ttiimu etuula okuteeka ebintu bino bibeere obulungi nnyo okubalowooza nti biri nnomo naye nga tebiri nnomo kino kankibagambe ekituufu kiri nti batusindikiriza kugenda kulayira naye ng'oba oyagala oba toyagala either this year or next year before June waliwo ligyemu change either in our favor or in their favor nkidde mukitegeere kikkirize kigaane omwaka guno oba balayidde oba tebalayidde wagenda kuba oligimu change oba omwaka ogujja mu June either ngeri mu favor yaffe oba ngeri mu favor yaabwe okitegedde kankikunyonyole bakola bino byonna era bali mu kufuulira kanwe bannange naku zitambula ddi tulayire
bwamala okurayira batandika okupulaninga ku regime change nekiri tuwe either regime change ejja in our favor oba eri mu favor yawe but before June this year oba July next year eyinza okuba mu favor y'abana Uganda oba mu favor yaani mu favor yawe so it's upon you era teweewuunya nnyo ennaku z'omwezi ziri 12 teweewuunya nnyo ng'owuliddeko mbu kisa ovuga ate kadigo baagala okusindikwa jinga vice president teweewuunya nnyo oyinza okyulyako ewantu wonna ali mugambe essabo lyange likola nnyo kati kambagambe ng'obudde bukya teweewuunya nnyo mweno piriyodi awo oba balayidde oba tebalayidde teweewuunyako ng'olyako ekigambo ekigamba nti bapropoozinga sali musale kuwa vice president teweewuunya nnyo lwaki tebalina pesa ddala lino eryono didigi reject newankubadde bafulentinga era eno period okuva kati okutuuka mu June next year waliwo emirambo gy'abanene ekigenda okugwa aba recording amanyo buli recording nkugamba mweno period okuva mpaka June next year waliwo emirambo gy'abanene ekigenda okugwa nakuzo mwezi 10 na mmeka mwezi gwa kumeka gwa kuna bila meka bila mukaga mujja bila mukazanga mbegayirira bali kodinga ne botereka mbotereke mujja kaza mbage waliwo emirambo gy'abanene ejinzo okugwa from today mpaka June next year nemba gambe there is a probability nga waliwo regime change eri imminent obanga balayidde obanga tebalayidde neye wateka okuba regime change either after swearing in oba June next year naye mu making sure nti regime change era mu favor y'abana Uganda ekyo mbere nga mukimanyi kati wano wanjagala okuteekateeka gwe wena wano wanjagala okuteekateeka owulire bulungi nnyo tubadde nga tugamba amapesa gali ameka mpesa gali 4 kitwali ne pesa erisooka lyo lyewese wasigala amapesa 3 kitwali ne pesa livuddewo tuba tugamba pesa gali ameka gali 4 kitwali ne pesa lyavuddewo lino eryokubiri lyewese bweriti terinefundikira ne pesa lyewese bweriti terinefundikira oba kitegeera kitwale tizina engalo nga bwe ziri wano nnya erimu lyewese lino litandise okweweta wasigadde amapesa ameka abiri lino lyewese terinefundikira eri nga bulabu empesa lino naye lino litandise okolaki litandise okweweta kati wano wagenda okulya n'okukomba essowaani gwe muna Uganda gw'olina obuyinza buli mu mikono gyo abasajja n'abakazi kambanyumizeeyo nno bibiri abasajja n'abakazi Abaganda tetuli serious abasajja Abaganda abasajja bo mu sentro n'abakazi tetuli serious lwaki mujjukira ekyassa the line of Mogadishu omugenzi Peter Okech yakwatagana ne banne bataana ab'omu mambuka nga nendo batima okwali nga bagala kujja ku Museveni nga diri owedde kujja ku Museveni mauna agenda wayo information yonna abali mu diro abasinga obungi ne babatta Mau nga kiyafuna mu yali agreement eyo ey'okutunda DPI ngire NRM endagaano gyalimu
abali mu dira abasinga obungi bakola kibabatta waliwo ne tiimu endala erina emission yemu kati waliwo tiimu endala Jeno Jejo Odongo yali amaze okuluka tiimu ye bulungi nnyo ngegenda kuwamba wabula omu ku bakazi abali mu tiimu eyo still n'akubira Museveni simu bwa Museveni yali overseas ng'ali bweru n'amugamba mukama wange tubadde mu meeting tuva wano naye bw'otadda olunaku lwa government bagenda giwamba Museveni yali nnawo nnyina dda Jejo Odongo bamujja mu positioni kyobula bamusindikeyo takyanyega talina waali awo Jejo Odongo kati ebiwayinga bisatu byagadde okujja ku gavumenti ya Museveni during this period around wabula mu Uganda omuntu twakolako attempt emu 1990 meka yali mu 1997 attempt yali emu yokka 1997 wale nga bakawamba awo ngase banga tiyali tono nnyo era akasajja kano okumanya kalobo era bali nga information akasajja ne katta abaganda bonna abali mu mission eyo kati decently wano abaganda bali maje bonna bali dormant mengo kenyini yandibadde li pattern passion ey'okujja ku government indirect bandibadde bali pattern passion ey'okujja ku government kankubuuze ng'oza lwaki Museveni obwakabaka bonna butadde mu nsawo ye wano n'akulyetinga bombwe ozaki Museveni bwakabaka bonna butadde mu nsawo ye wano bwati kubanga akimanyi nti ne bwe yali ajja okuwamba obuyinza yayita Mengo obwakabaka obula tebwaliwo ani gwe bagamba bwakabaka obula yayitamu mutalo lwa Museveni yali Mengo yigatwa hagambe 97 yes 97 kati okuva ku 97 njagala ombuli omuganda yenna azze mu kolokolo nnyo gwa gavumenti ya Museveni hani lwaki yakikola bwati one Museveni yakozesa advantage ey'okuteeka abanyarwanda mu Buganda balina amannya amaganda okuzibiikiriza buli kitu kyonna ekyandibadde kiyitibwamu okulwanyisa gavumenti ye n'ateekayo Mayiga he doesn't care basoba wambi bakoze he doesn't as long as ye aziba ebituli byonna ebyandibadde bivaamu okukola ki okulwanyisa gavumenti ya Museveni one before Mayiga mujjukira CBS FM ng'ekyaliko Peter Sematimba Mulindwa Muwonge Venancio Senoga Babeti Namboze bandi bonna nga bali bataakaga gavumenti kuninga buli kimu nga ne gavumenti emanyi nti Mengo ng'ojjukira kaunti kabaka yatuukako n'okulonda ttiimu esomese federo nga federo nyinyintidde nga batambula akasajja kasita kateeka Mayiga Mengo ne katandika omuteeka mu position buli kimu kyafa bonna abaali balina amaanyi Mengo ne bafa abaali basobola okunyenya gavumenti nefa baani abaliyo katubuuze bino byange naawe enkuuka ekitone nnyo oba evaamu ssente esooka nge ekitone nnyo kuba evuddemu ssente evaamu akawumbi kamu n'ekitundu ku buwumbi bubiri emisinde gya birthday bwe giba givuddemu ssente ntono givaamu obuwumbi bubiri buli mwaka
bwembanga twagala kusevinga Buganda na kuzuza Buganda kufuna buyinza na Buganda kufuna fedde bakwe kutula ku Uganda sente zimala kuyekera Museveni mujjako abali makomere bitundu 7 ku 10 Baganda abajiddwa akamataka Baganda ettaka lya Buganda litwalibwa bitundu 9 ku 10 ettaka lya Buganda lyentegeeza embiri n'amasibo bisaanyiziddwawo abataka bonna basaanyizibwawo Buganda tekyalina se Abaganda bakyafuna birimu bwe bafuse momboze nenga mukunganya sente yale bilioni wakati wa bilioni 3 katika bilioni 3 yale bilioni 3 bachesobola okukola bilioni 3 bachesobola okukola bino abantu abalina obuvunaanyizibwa bagenda bitunamu lumbuye ensonga gyayogedde enkulu naye era abalina emitwe abagenda oga nti omwana oyo ate byayogera ajja kugazisaawo Buganda agasewo ngera kubuuza functions zikolwa mu Buganda ziyambaani bwaba World Health Organization emu okujjanja basirimu agwe mu ggwanga mayiga agenda kujjanja sirimu amalewo World Health Organization oba yalimu okujjanja basirimu agenda mujjanja amalewo what if sente ziva mu bintu ebyo part of that money goes back to Museveni what if part of that money ziva mu bintu ebyo zidde wa Museveni nga mutemanya mayigazi zaayo endowooza yange ng'omuntu nebyenjogera byange ng'omuntu era mbivunaanyizibwako eyo ndowooza yange ng'omuntu era mbivunaanyizibwako ng'omuntu nkiddemu byenjogedde akawungeezi kano byange ng'omuntu era mbivunaanyizibwako ng'omuntu wabula gwe ayina endowooza yo ku byo ey'enjawulo oli wa ddembe naye nze nkusiigidde ekifaananyi ekyo bwe banga Buganda yennyini tekyalina buyinza amataka gonna Buganda bagagigajjeeko abaana ba Buganda bali mu makomera ebirutu 7 ku buli 100 embiri amasaza buli kimu kyonna kisaanyiziddwawo naye ng'osobola okufuna 1.5 billion per function nga mwaka ofuna functions 2 emisinde n'enkuuka katugambe nti mufuna bilioni 3 sente zo zikola ki bagenda ogazigenda mu sirimu World Health Organization bweremu okujjawo sirimu nsi gwogenda omujjawo ekyo kyogedde singa tuwadde serious nnyo nga twagala kwejjako musajja oyo tubadde tusobola okukozesa any possible mean okujjawo musajja oyo nga tuyita mu buli kantu konna akasoboka ebintu nze mbyogera nze ng'omuntu lwaki njogera ebintu bino kankunyonyola otegeere gwalwawo okutegeera naawe ayina endowooza egamba nti byenjogera tebisoboka 1 Buganda ogenda mu lutalo lwa 86 lw'omu8 yayina essuubi nti egenda kufuna obuyinza bwayo era ng'erina ssembi obufuzi bya Uganda teyabifuna ettaka lya Buganda ng'obwakabaka ebitundu 7 ku buli 10 lyonna litwaliddwa famire ya Museveni Abaganda abaana Abaganda tebakyasobola kufuna mirimu Uganda Abaganda bali mu makomera Abaganda battibwa
abaganda bawanganguse nga buli ayina sente Museveni amweraliikirira. Mwawulire bozibozi by'omukyala n'omwami ebaava eswizi gwe battira Entebbe. The fact is ekyassa omusajja oyo gavumenti ya Museveni yamutta. Lwaki? Bamukolako financial intelligence bakizuula nti omusajja n'omukyala balina sente mpitirivu nnyo. Ne bamulyawo ekyamussa siga nti maybe alimu family wrangles, no, gwali mukono gwa Museveni. Bamala okukola financial intelligence ng'omusajja n'omukazi bakimuleetinze sente nnyingi nnyo. Gw'obadde okimanyi nti Entebbe yokka ekitundu kye bayita Ntebbe waliwo mission nga tebagenda kukkiriza muntu yenna atalimu Nyarwanda kufunamu ttaka dotolamu ekyo mbale mukimanyi. Entebbe yonna eri gazette to be taken over by Rwandese. Entebbe nga bwe nkyogera ekyalo Ntebbe municipality oba Ntebbe yonna ekyo kyo weekiri nga ne bwe yalinamu ettaka oba ennyumba nga yavunaanyizibwa bamukolako dda profile banoonya bunoye bamuzikiriza. Abantu bangi abagagga bafudde mu Ntebbe ng'enfa yabwe tetegereka. Mwamanyako ono yali avudde Swiss. Abantu bangi mu Ntebbe bafudde enfa etategerekeka ne batwala amataka gaabwe. Eyo nkuwadde Entebbe wabula bwekyo bwe kibadde kigenda mu Buganda wonna. Nze tosobola kuŋŋamba essaawa zino ntuntudde wano batumalawo nga tutundula. One, tusinziira okusoma ebyafaayo okukola ebigenda okuddawo. Abasajja ab'Origin baasaanyizibwawo nga batunula. Abasajja aba Red Indians bwe bati baasaanyizibwawo nga batunula. Ompulira bulungi nnyo. Abanubbi bwe bati baasaasaana. Egypt teyali y'Abamerika, yali y'Abawarabu. Egypt yali y'Abakaddugala zigizigi nga South Sudan. Egypt yali y'Abakaddugala zigizigi bali bakakongoliro baasaanyizibwawo ne baggwerewo bwe batyo naffe batandise tukola ekintu ekyo. Negwe n'oŋŋamba nti tulina history abasajja n'abakazi abalwanyi nga batta Abaganda abasaanyawo teryayogera. Ng'akutta okimanyi ti musajja mugwira mukazi mugwira. Atuuke n'okugamba nti gwe atasobola fuluma ekibuga fuluma oge ku nsi yaani y'abajjajjaffe. Wattu njagala kubagamba ebigambo bino bijja kunyiiza Abaganda amannya naye Omuganda alowooza agenda kugamba omuvubuka oyo kyayogedde kituufu. Omuganda amannya mujja muwulira ng'akondeemi wabula Omuganda yennyini asobola okutambula ng'Omuganda nga taliimu mbaliga agenda kugamba omuvubuka oyo kyeyayogedde kituufu. Lwaki agenda kugamba nti kyayogedde kituufu? Mu kuggyako Obote enkuŋŋaana zaatuulanga. Mwe kye mutaamanya tubaddeko atutta buli kibiina ekyali mu Uganda yakibeeramu nga mmemba. Yali memba yatuulanga mu conference zaakyo. Yatuula mu DP nga mmemba ne conference azituulamu n'ababega. N'agenda mu KY Kabaka yekka naye yalimu information mugiina mu meeting yatuula oba yali bitundu mu KY meeting yalimu era nga naye yajja ku attendinga meeting y'amabega. Najja mu UPC. Owulira ebiina byonna ebyaliwo yali memba nga ajja abega afuna information mpaka ne basuula gavumenti zonna okutu. Kati ffe amagezi ge yakoze mwagala tuga nti amagezi ako tegasobola kubeera Abaganda abaliwo abasoga abaliwo abatola basigaddewo ne mutuula mukola ekintu ekyo. Bwebanga basobola Abaganda abaliwo basobola okuweta mu nkiiko ezajjako gavumenti z'enkakali. Lwaki temweta mu gavumenti temweta mu nteekateeka esobola kujjako gavumenti ya mumpembe etwala eggwanga lyonna? Ziri gavumenti zaali zirwana buyinza. Eno gavumenti etwala ggwanga. Eno sina gavumenti. We are under occupation. We must fight this occupation.
It's no longer political business as usual. We are fighting occupation. If you know occupation, I'm telling you, it's the most dangerous thing on the indigenous Ugandans. The Northerners are crying. The Easterners are crying. The Westerners, they're almost finished. Baganda, we are crying in a silent mode. But Museveni made sure that he plants his agents in Uganda to silence all the voices which can come out to speak against the brutal regime of Museveni. Ebitongole byonna Abanyarwanda babijjudde. Tekyali muntu afuna mulimu nga si Munyarwanda. Ne universities kati initeke ziko obuyinza mu Banyarwanda. Scholarship zonna ziri mu Banyarwanda. Economy yonna bagitutte Banyarwanda. Abawamba abaana bamwe Banyarwanda. Abali mu safe house Banyarwanda. Diaspora yonna abaliyo kati abali mu kubega n'okucunya abantu Banyarwanda. But unfortunately, umuntu asinga obutemu is the person who come afraid to be you. Unfortunately, the most dangerous person is the person who come afraid to be you. But at the end, you find out that person is a traitor. Teri muntu mubi nnyo kujja kweyita Munyankole nga si Munyankole. Nga ye alina ekigendera kye. Kwetuuma ekyo naye nga si kyali ng'ayagala kusaanyaawo. Teri kintu kimu omuntu kwefuula mukonjo naye nga si mukonjo, ekigendera kyakusaanya omukonjo aba mubi nnyo. Teri muntu mubi yeefuula mutoolo naye nga si mutoolo nga yagala kusaanyaawo batoolo, omuntu we mubi nnyo. Teri muntu yeefuula munyolo ng'ata ali mu kuseddeekera obunyolo busaanewo n'abanyolo basaanewo. Teri muntu mubi kwefuula mu northern naye nga si mu northern ng'ekigendera kyakusaanyaawo ba northern indirect nga tebamanyi. Teri kintu kimu omuntu kwefuula nti ava mu eastern side of the country nga si gy'ava naye ng'ekigendera kyakusaanyaawo ba indigenous bona bali mu east. Teri muntu mubi kwefuula musoga naye ng'ekituufu si musoga ng'ekigendera kyakusaanyaawo basoga. Teri kintu kimu kwefuula Muganda nga toli Muganda ng'ekigendera kyakusaanyaawo Muganda. Y'embeera egenda mu maaso gye mbagezaako bagamba. Enkola eriwo bagiyita deception. Kwe kuddira kwinini oli akaawa ne bamuteekako kasukaali ne bakakuwa naye ng'ekiri mu nakyo kimanyi kibali mu tukola ne mugaanyi kitegeera. Muganyo kitegeera. Buli oli omuntu era kubagane mu ogenda okunoonya background y'ekitaawe tamanyikiddwa naye nga wa mu kitundu ekyo. Maama we tamanyikiddwa naye nga wa mu kitundu ekyo. Tebalina ancestral background bitundu ebyo. But they are one taking over power from the indigenous. Ekyo kibalemye okumanya. Kankweka ekyokulabirako. Eno mbakojja ba Yesu. Bonna bakulembeza abaddeko si nzala yawa bava eno mu Eastern Europe bonna basinga obungi bava. Nono aliko yennyini okojja Yesu omukulu kati. Si waawu bamuzaala alimu olu-Ukraine, alimu olu-Syria, alimu olu-Polish, alimu olu-Polish n'olu-Ukraine. Bo batwale amateka batwale ensi. The same which is happening in Uganda. Salimu Musumali. Omusumali agenda kukolera ki? Museveni Munyarwanda agenda kukolera ki? Tanya kyagenda kukolera indigenous tasobola kusaanyawo nsi nga bagikola. Nakugamba okusanga omuntu byogera ku government ya Museveni bwanyiga ngali mu diaspora nti omulabe wo watto kimanyi.
mission yaabwe teyali ya leero evudde buvi mwe temwakimanya bino byonna babadde bagenda twala ensinga temulina kye mumanyi Mr. President wonna wali I salute you babadde bagenda twala eggwanga eryo silent batuvuunike lumbwe baba nga teryamanyi eggwanga Uganda babadde bagenda ditwala nga tewali amanyi nga bananyiri ttaka bagwira nenga befuula bannayuganda okimanyi kyekitegeeza omuntu kowunika ettaka lya Uganda lyonna nga mumuwa busolo okimanyi kyekitegeeza omuntu kowunika ettaka lya Uganda lyonna nga muwa bumusolo okimanyi kyekitegeeza abakoleredde generation z'abazzukulu be abasinga obungi mmanyi Queen wa Bungereza kuba gwe tusobola okulabako naye bajjajja bakola ekintu Museveni kyali mukola ne sali musale kyekibonyabonya abantu bali mu Bungereza kyekyo bana basajja bomugaana okutegeera naye mujja kuluza muli basiru nnyo nze nja kuba sejjusa nja kuba siriwo nkibagambye bapulaninga to own the entire land in Uganda ngeri emikono gyabwe eyo parliament byekola tebirina mugaso nkubuuzizza amateeka ge baasayininze agagenda kutunya bannayuganda ali yaliwandiika baali discussinga kodi mu parliament baali tebolinga ddi toyina kyomanyi wabula baali sayininga busayininzi ne baliyisa lyatandise okukola likola in whose favor in Museveni's favor because they have money you don't have money go tuwebuuza abagagga badde bafa batya across the country kanjala nkusigira ekifaananyi ekinene kino badde osooka kitegere bana basajja bagenze battaba financial gurus babayita ba financial gurus in each and every area of the country ba financial gurus be basajja abalina ssente abadde basalirangawo ebitundu era musajja oyo mugagga waawale bana bagagga baako bonna bagenze babapiikingamu omwomu buli lijjoni ne bava mu region ne bajja mu bibuga ne bava mu bibuga ne bagenda mu municipality ne bava mu municipality ne bagenda mu small cities nga buli mugagga yenna ali influential bamupiikingamu ne bamutta ne musigala nga financially economically baba crashinze ani agenda okujja ataking over it is Salimu Sale ne ba agents baabwe ekyo badde okimanyiko nti mission baddewo eri ebbanga lyonna dayo tunaje bakuzala bagagga baliko bakyaliwo family z'abantu abo ziri ludda obadde wadde kyebuuzaako muli ku TikTok muli bibozi bya bya munywa temumanyiisi bwetambula abagagga bali mu Northern Uganda bonna babapiikingangamu omuku ne tugenda mu East wali abagagga bapiikingamu omuku ne bamalawo ne bagenda mu Tooro ne bagenda mu Bunyoro ne bakkirira mu Maserengeta ne basaanyaawo omuku mu Buganda mugenza okuzuuka nti ekiri atabala kyekiseera kisigadde waka nga baweddewo nga baweddewo abagagga bonna ekyo mbadde temukimanyi gobadde okimanyi nti abagagga bannayuganda baindiginansi abali mu America, Canada, UK, Europe bonna abali financially well babalinako profile n'obusobozi baba bumanyi
era mujja kuwulira nti omugagga gundi yakomewo Kampala kuwumula yafudde oba yabadde yakava Kampala yafiiridde mu kkubo atuuse mu Amerika n'afa yatuuse Canada n'azikira yatuuse Bungereza n'azikira yatuuse mu ggwanga n'azikira no babayinako profile mwena lwaki bamanyi you can fund the revolution nobanga tuli mu politics your financial muscle oba status esobola okukuttisa wakuba tuli mu politics nebo batoli mu byabufuzi essente zo n'ebibugagga byokka bitiisa Museveni ajja kutta ekyo mbadde mukimanyi no kuno ndi wano kuliko abantu besimanyi mawanga kije bava mu Uganda mutandika okugenda okukola kye bayita ground survey mutandika okunoonyereza bakitaffe baakoliranga abantu baakoliranga ne baakolanga na where are their families where are their properties you want to understand mu bicha kugamba sawa zino nkusindise muganda wange genda mu kitundu kyo gye bakoze oba mambuka oba maserengeta oba mu kikali mu kika otandika okunoonya bataata bo bajjajjaabo abasajja baakolanga nawo business baliwa bwe baafa abaana baabwe badda luddawa oba property ebyobugagga byonna byadda luddawa tebiriiwo lwaki baani abaabitwala mwe abagagga mumugenda okuddamu okulya mu Uganda bonna nga n'amanya temugamanyi n'ensibuko zaabwe temuzimanyi bonna nga Banyarwanda hamu takulumya mutwe hamu ebyobugagga bimayi byayina awoningako 10% 90% si bibye kirumire ebyobugagga byayina mu Uganda awoningako 20% 80% si ye bano bonna badrekere boga owninga 10% 90 si ye bakitando owninga 10% 90 si ye bandabukera ba owninga 10% 90 si ye tebakubuzi tebakulyanga sente zo no in discussing abagagga be Kampala bonna bafu tekulya ina sente buli mugagga golya mu Kampala yenna properties zaine bigagga byalina mbulamu a owninga ko either 10 or 20% 80% si byabo. The likes of Sidiru Parelia are owning a properties 20%, 80% into your first family. Karimu Hiriji are owning a 10% kubyogaga 90% first family. Bagaga Chavala. Bagaga Chavala, ngwembuzani munyumyanya bagaga mu Kampala. Bayanga bonna mundeba bonna they own their properties 10% 90% they work from 7 and first family kubanga abantu basobola kujja baga nti zena nyi kizimbe kino no go kumanya nti kizimbe kyacha kizimbe kimo gemanyi land road gabateekako ne force nga teri amukwatako omanyira nti wali omukono omulala tebasibwa bazimba ku speed sente bazisalanga ebaagala omanyira nti amanyi waliwo omuntu ali mabega okitegedde bulungi nnyo bonna badreke Lubega they own properties 10% 90% first family nakino kakibagamba olwaleero the entire Ntebe within 5 years to come 80% Ntebe ejja kuba owningibwa Banyarwanda ekyo mukiteeke mu rekodi nze nkibagambye Wakiso the next 10 years munabaawo ejja kubimaze okwokipayingibwa Abanyarwanda Kampala almost 70% is owned by first family 70% Kampala is owned by first family ya Museveni kibataniddiza zinguudo ate nga nazo zino northern bypass southern bypass manyi Entebbe Highway Express nga nazo zaabwe okitegedde bulungi muganda wange
n'abayimbi abamu beegendereze bemugati no muyimbi mugagga nnyo ayina ebyobugagga awo nabo balimu ssente z'abagagga abayimbi abamu si bonna abamu baga nti no mugagga balimu ssente z'abaki z'abantu mu gavumenti n'abakulu abali emmengo mubeegendereze ekyo mukitegedde bw'omala okitegedde ogenda kuzzaako ki kubanga mbwanyo information esiwa solution yiino esookera ddala mulina okusooka okuzuula ekizibu kyeki ekizibu ye Museveni bw'aba kyekizibu ebigendererwa byeki tubibagambye ebbanga na mubitegedde baadiringa nayo beebani gundi ekino mukitegedde ekyokuna ebigendererwa byabwe ki ebigendererwa byabwe byakutwala ggwanga Uganda bannansi muddewa either mugifulume oba mufe kiziiro tutera okugamba nti amesa amangi tegeesimira bunnya kituufu nnyo naye ku luno amesa amangi galina okwesimira obunnya nze kubigenda mu maaso mu Uganda okumenya amayumba okuggyako amataka abantu 50% ekisapootinga nganza agala ebyonoonese 50% ekisapootinga lwaki eri abantu abali mu comfort zone they are very comfortable where they are ayina akamotoka ayina ttaka ayina obuyumba he is very comfortable bwe menya akayumba kajja kufuna momentum wajja kufuna vibe yasama bwe menya ka business kajja kufuna vibe ekola ki egamba bana abantu si bafero jjo tegeera loba najja n'okyusa ekyapa kyo nga bakitutte jjo kufuna vibe kati fa batalina tubagamba nti kino kiri bwe kiti oyagala ate agole mbuye tolina adde kijuko ky'ettaka sikirina naye ate njogera ku birimu abantu bwe nkubuuliza Yesu yareka kanisa ndire kanisa bagita Yesu Kristo yagizimba yayabuulira kikunsi yajja kubuulira abantu kuba Mukama Katonda musindika tereka ne kati boganti omuntu okwogera ku nsonga ino kubanga ali mu nsongeza then mutwe oyina ogutola badde mbagulande buto kyenkugamba waliwo enkola ey'okulwana abatamanyi ensi ezimu ezikyali mu kulwana waliwo ensi gye bayita Northern Ireland eri mu Bungereza eyo mu ku nsi ezikola Obwakabaka Bungereza nakati bakyalwana ne Bungereza okwekutulako Abangereza eyo Northern Ireland bakyalwana n'Omungereza genda okinoonyerezeeko bakyekuba indirect bakyekuba era olutalo baalina olutalo nga si lwa mundu ne mundu zabeeranga naye nga ntonoto baalinanga olutalo ekizibu kyemulina temunoonyereza ebyafe mu bibuusa amaaso nakati Northern Ireland bakyalwana ne Bungereza indirectly kyekibalwanya baakoowa effuga bbiri y'Omungereza newankubadde bakyali anda Bungereza baalwananga entalo mugende munoonye ensi gye ziri zikyali mu ntalo kwekutula kufuga bbiri lwaki the moment bawa Museveni constitution 1995 nga dictionary ye nga mwawandika buli kimu n'ateekawo blank open check okukola buli kyayagala bw'otunuulira amateeka g'ettaka gonna gagwa mu constitution 1995 watuukidde n'okugamba nti ow'ekibanja alina amaanyi okusinga nannyini kyapa watuukidde n'okugamba nti omuntu bw'ajja n'ensinza ku ttaka lyo nga tofuddeeyo nti yaani owninga ettaka lyo in normal sense newe mbanga ettaka lyange sirikozesa oli najja n'atuulako what shows the ownership of land is the document if someone doesn't have a document omugamba otya nti bw'amalako emyaka 10 he has all rights okufuna document ku ttaka kwatudde emyaka 10 ng'ate okimanyi etteeka lisoma nti to own a piece of land either you have an agreement or
a land title. But in 1995 constitution yakireka kiri open nti nze najja Kampala kola ettaka ly'abajajaleka mu kyalo nsabutula ajja kujja lituleko nga nze sifudde emyaka 10 nsabutula bayina ownership nenga ate etteka likugamba nti okubeera nanyini kibanja ekyo battaka olina okubanga olina endagaano ekulaga obuguzi ekyo ba MP tebasobola kiroozaako kibuuza wadde kikutegeeza omaze mu Netherlands emyaka 3 ettaka lya jjajjayo baalitu emyaka 10 oba omaze ya 3 kuliko 10 abaatuulako tubawangako ndagaano tebagulangako wabula bwe balina rightful owner after those 10 years. But when you go in courts of law bakugamba nti okuproving that you own that piece of land you have to produce either an agreement or a land title. Kati walina akikulekera nga kiri open nti kubanga yali agulidde Abanyarwanda geti we mu Uganda nagulira Abanyarwanda n'abagulira kubanga yo idol land eriri mu Buganda nga aide takalire idol for 10 years olajja natulako naga namayiro yettaka nina acres 10 nina acres 3 nenge ettaka lyaliko banyiniriyo yali getawe okuyingiza Abanyarwanda mu ggwanga. They have more rights than you. Kati mu bannansi temukyalina right zikuba ki ku Banyarwanda. Lwaki Tanzania yabagoba? Lwaki Tanzania yagoba Banyarwanda? They knew nti bano bagenda kukozesa ebikola Museveni byakola. Jukira Omunyarwanda mwajje wantu ate ayagala kufugawo kyemutamanya nti ye bwajja wantu atandika okunoonyereza baani ab'amaanyi mu kitundu ekyo ne batandika bakola sausage operation. Kati bamala bakola sausage operation ye ng'agayiye abantu ng'awanika omukono tinze nange nsobola okukola kinsobola okukulembera nga bwe batebadde bakola ebbanga lyo nabate mukimanyi. Kyekunyonyodde ti abagagga bonna ne bannayuganda bali influential mu bitundu ebyenjawulo bagenda baleminatinga nga bo basimbayo dda abantu baabwe. Time etuuka nga bannansi bayagayaganya agenda obbakulembera ng'asobola omukono bw'ati. Olw'okuba tebalina option nga tebadde bamulaba nga bamuwa nga batandika okuimplementinga ebintu bye mbadde temumanyi akodo mbadde temukamanyi. Kati kankunyonnyole Museveni bagenda mu lutalo 86 batuuka wakati mu lutalo nga bagenda ng'abuuza bane tulwana olutalo naye ani agenda okukulembera nga tawanika mukono nga y'omu kubabuuza. Kino bawo veteran kwe bali ne bannayuganda ko bali abali mu lutalo olwo kuno kwe bali. Museveni yakola ekigambo bannayuganda kye bataategeera naddala Abaganda mu kulwala olutalo teyabalagaako nti agenda kukulembera ggwanga eryo nedda. Yabuuzanga nabbabuuza nti ani agenda okukulembera ne mu meeting ezaabeeranga yeze meeting esimanyi mu Tanzania simanyi Kenya teyateekangayo mukono nti ayagala kufuga. Wabula abantu bonna batandika okyesamba ng'amaze otutegeera baani abalina potential baani ne batandika okunyiga omwomu oluvannyuma awanika omukono nga bano bonna amaze obbasaanyaawo. Kankubuuza oyagala kuŋŋamba ba MP bali mu Buganda bonna Abanyarwanda abayitamu currently gye bayitamu wali teriyo Baganda? Nkubuuza ba MP bonna Abanyarwanda abayita mu Buganda abayina Abamaganda amanya Abaganda indigenous tebaaliyo. Kati ne Salimu Sale mbalaza olugalo lulinga lutandise okwefunya olwefunyiza ngalo zibadde nyaze mbadde musinga okutya olumu lwefunyiza completely
na lutandise okukola ki nolwefunyiza lutandise okubendinga luli wano zono zibiri ziyimiridde nolwefunyiza bwe jukira lufunyiza bwe nti lwefunyiza luno gamapesa erimu lyefunyiza liti lidera litandise okutandika okwo nete linefunya kutuuka eno kati wasigaddewo gana abiri nemmwe temumanyi mugende musome byafaayo mumanye entalo ebazirwana ne banunula eggwanga bwe mutaakikole kino mbabuulira kankyogero olwaleero muyinza okuba nga temwagala kikiwulira mbagambye wali oba oyagala oba toyagala tugenda kufuna regime change either ngeri mu feva y'Abannayuganda oba ng'efe balinga bali mu system naye singa egenda mu feva y'abali mu system Abanyarwanda nemukera nemuwulira nti linnya Museveni teririiwo newatabawo regime change by force naberanga didigi atekinze over hitira mumanyi hitira mumanyi hitira mumanyi hitira kati nze obuzibu bwange okunenya bajjajjaffe mbanenya ndekamu lwaki mbanenya ndekamu ekintu kino nonna kibasomesa n'ekibagamba bajjajjaffe baagiranga engero nti akanaakulyako amenvu osusa keesesa ekituufu kiri nti tewali muntu yalina budde ku detectinga Museveni okujjako abatono ennyo kwali Paulo Muwanga n'Obote abantu aba basobola okudetectinga Museveni mu Uganda baali aba omugenzi Paulo Muwanga ne Obote basobola okudetectinga Museveni abasigadde bona tebasobola kudetectinga Museveni tebamudetectinga one teyasooka balaga interest. Secondly, yali mulungi mu kukoninga nga bw'aba ayogera takulaga nti alina interest gye yakulaga nti ge ya revolution yakusevinga ggwanga nga is not going to appear anywhere yakula bajjajjaffe omusajja yabalaga nti talina nnyo interest yakunula ggwanga kujjawi kugoba bobota abakyamu era teyasooka kuwanika mukono omukono aguwanika luvannyuma nga amaze okubajjawo bonna Yamala kujobo naba Museveni teyasooka kuwanika mukono. Kubanga yali mulungi nnyo mu kwogereza wano nga takulaga nti alina yenge kigendwa kyo tugenda kujja ku gavumenti eri eggwanga lifune emirembe tuddemu democracy tukyuse obuyinza mirembe biki bw'amala okuwangula ate niyeke nabagamba kijja twala ebbanga ddene nnyo abalowooza ne mugenda kyusa obuyinza mu Uganda kijja twala ebbanga ddene nnyo. Lwaki nga amaze okujja bonna ba influential politicians nga amaze obbajjawo.
Lwaki abajja wera abajja watya? One, mu police mulimu bantu be. Mu majje mulimu abantu be. Mu masomero mulimu abantu be. Mu malwaliro mulimu bantu be. So kyangu nnyo gw'ogenda mu ddwaliro n'otwalayo omuntu ne bamukuba eddagala effu. Oba gwe kennyini bakuba eddagala effu. Golooza lwaki bulijjo weebuuza ba government officials balwala badduka Bulaaya. It is part of the mission that they know the system, how the system works, but mukitegeeranga. Ekiddusa ba government officials ebula bakimanyi kiri mu system bakimanyi nti bw'ogenda emulago eriyo ba agent ba state bagenda kujja oba oyagala oba toyagala. Bwe batakuwa musayi gwa sirimu bagenda kukuba lubutwa oba bagenda kuwa ddagala erigenda okukyankalanya. Bye bintu ebi bisatu. Mu finance gye bali, mu revenue gye bali, mu police gye bali, mu magye gye bali, kane mu diaspora basaasaanye gye bali. They can kill. Ewaabwe bakozesa mu nansi bamanyi nti bannansi baagala ssente. They are idle to they yearning to get money. Mukozesa n'akola ekintu n'akijjawo. Okitegedde? Kati bw'omaze otegeera ekintu ekyo olutalo sooka oddemu oluformatting omaye bw'ogenda oddulwana. Ekintu kye tulina kiri ekizibu kimu nti abantu bangi babakuumidde mu bwavu bwe basuubiza ssente ate wattu bakkiriza otwala ssente. But unfortunately what I know is bw'olira na Museveni n'omanyi bimukwatako naye oba tolina nsonga yonna ajja kutta kuba tayagala wumule na byama byo. Kino nkiddamu. Buli abadde wakinga closely ne Museveni kebere konvoyi ye gy'atambula nayo. Ddayo kebere konvoyi ya Museveni gye yatandika nayo ng'ava mu nsiko. Where are they? Ddayo otandika otunula konvoyi ya Museveni yonna ebaddewo enkadde. Where are those people? Tunuulira eriwo essaawa zino obuuze abaddewo bali luddawa. They are nowhere to be seen. Kubanga batuuka time nga bamanyi bingi nnyo balina obbajjawo. Ekyo mbadde mukimanyi. Ddayo otandika okumontalinga konvoyi ye. Ne badde atandula gye tuyita protocol team yo ginoonye weeri. Where are they? Bwe bate basobodde kudduka kufuluma amawanga ga Bulaaya bafuzi basinga obungi babasse. Bw'otwogera ebigambo bino mubiwenga amakulu mubiwa obudde mubuwulire bulungi nnyo. Kuba tekibadde kyangu nnyo okumanya musajja ono. Kuba buli mwana akola video ku social media kati abaana bagenda ba-exposinga system. Abaana bagenda baguma. Naye mwe kye mutamanyi nti information eri more expensive ate information eri more dangerous than a bullet. Respect those boys and girls abajja ku social media to expose the system. Nkiddamu nga nfundikira. Information kye kimu ku kintu ekiyimirizaawo enkyukakyuka n'okutabangula gavumenti. Muwe ekitiibwa abaana abajja ku social media, oba ali ku TikTok, oba ali ku X, oba ali ku Facebook, oba ali ku YouTube. At the moment kasitajja nga exposing a system, omwana y'omulamu muwe ekitiibwa. Kubanga Museveni amanyi weapon esinga obukulu bagiyita media. The moment you expose Museveni oba omuleetedde obuzibu. Kubanga weebuuza lwaki akwata abaana nakati ng'atamanyi yawangula. Lwaki akozesa malicious and blackmail ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akozesa media kubanga akimanyi media kyekola. Muganda wange twandiyagadde okuleka omulimu guno. Amazima gali nti waliwo eŋŋamba nve ku media kono nga nange mpulira nkooye. Kino kankibagambe. Waliwo empulira nga nkooye okwogera nga n'omuntu empulira gujjudde. Naye n'ogamba ekintu kino nakiyingiramu sikyasobola kukivaamu. Nkoze ntya? Nobeera challenged nnyo.
ogamba nkoze ntya kati nze wanatuuka sobola kudda mabega sobola kudda maaso ale sobola kuyimirira nengalo omulwenga nti nedda kintu kino kankive mpulira nkikooye n'ogamba ogenda kirekera ani era ani agenda okisindiikiriza ne wagwawo ebizibu n'ogamba kino ekizibu kigenda kuleka abantu nga bamenyesa emitima ani agenda obbazza emmeeme TV za Uganda zeyogera bizaagala radio zeyogera bizaagala bannabyabufuzi bonna boogere baagala tebakyafa ku muntu wa bulijjo bakomedi abawamba ali agenda oboogerera sirwa kwante nze nandiyagadde nnyo okuva mu kintu kino nga kankite kive nkite kintu kino ngenda kirekera ani eddoboozi lyange kyetaagisa n'olumwogera okulya nti okoowa n'ogaa kintu kino kansooke nkole ki nkite kubanga nze abaana aboogera ku mitimbagano n'abalaba kyakola omulimu guno omulimu ogwabwe mu media bagukoze but those who to take actions simanyi kye balinda oba muli mu UPDF oba muli luddawa oba muli muluddewo okukola eki abaana bajja kuggwamu mulaalo okugusa ekintu kino at the moment we lose media kabaka weddemu the moment abaana banalekera okwogera ku media gozaki Museveni agula buli mwana ayogera lwaki Museveni akwata buli mwana ayogera ku social media nga talina deyise kisonkole kisasi oba nti agenda mukubuli nakwa kubanga amanyi oyo mwana weapon mweche mutamanya abaana ba social media bagoye ensonga z'ebifu those are weapons of mass destruction they are destroying Museveni's regime ne wabone ne mugano kwate essimu kubira ku baana abo gwe people kwate essimu n'okubira omwana ali ku TikTok mugamba muganda ye mwongera okwogera ne mu mutwalo gwa data omwana ajaga nti they recognized me mukwata amasimu kubira abaana bwe tebeetaaga ssente ne wokwata essimu n'omukubira mugamba waayi muli mutya mwebala omulimu gwe mukola mugende maaso eyo message emala okuteeka mulaalo mu baana abali ku social media against the government esasula abantu milioni 10 milioni 5 never MP bakansala bani bawufuza ba national platform you can't even call those boys and girls to encourage them nga bamoto musobola nagenda ku TV and radio kugera bintu bino kalo bago tosobola kugenda byogera mukubire ku baana mba encouraging muteka amanyi maje wale temba wadde sente kuba temugaba sente but encourage those boys and girls ne bwafune simu yo nga buli MP mugambo gali mwebale kola omulimu guno mugende maaso omwadde data wa mutwa as long as chomwana wudde ku ddoboozi lya MP agenda kukumira omuliro ojja kutya kuba manyi is recognized wano mwetaaga nnyo media mbabuulira mwetaaga media than never before wano wetuli nena amaja agali ku media temusobola gateekamu mulaalo wana abantu babera mu comment section balwana entalo za struggle ku X ku TikTok ku YouTube ku Facebook nenga abantu abayina okukubira okuteeka abaana bateekamu amaanyi tebakisobola olutalo media bana badde balulwanyi free of charge naye entalo endala ezijjako gavumenti abagendo zirwana mulwa bwe banga abana balwanya entalo za media free of charge abagendo okulwana entalo ezijjako gavumenti muli luddawa abaana entalo bazirwanye abaana bali mu makomera abo balwanya entalo tewali omwana gwe bakutte nga tajja nko ku media kuteekayo face oba kuteekayo eddoboozi lye
Tolo mwana goba kutenga tagenza komo struggle na jigina mu direct kuteka yo manyige. Bwebanga NBS sobolo okupro NBS bwebanga asanyuka TV sobolo kuita ba propaganda stondere basis to blackmail ba Kyagulanyi center bukedde CBS BBS Baba TV ngazona zikeza programu za blackmailinga president nyaba ne bazi challenginga abaana abo mbateka moralo D obakubira ko D mbakebera ko D ngemu 7 asindika ba propagandist on daily basis ku TV ku radio ne ku YouTube ku TikTok nga batoko mugambo muchamu abane bajja ne ba challenge gensongezo free of charge kete musobola na bakubira ko simu de bateka moralo bane mu balo muri muguno nzete munkubira no don't call me. Don't dare call me nzete munkubira ne mukubira abana. Kubana omwana kubinaga mwana nga tuwedde mu amaanyi tukoze tutya abasajja tebatufanako no bagaba naye tulwanne gwanga bisigaye tulibira mu nkyuka abana abo bwala bali kuno bakola analysis nga ebo pia ina mabeera kera mpali abamu omusata sura kujja kola analysis ku TV ne ku social media ndabakonna mugayeka ba MP ba national platform bakazi ndabakonna mugayeka basigadde obungi bona tebasobola kola analysis bonna bali awo ne bakazi banna bali ku social media abana abona bakola analysis tasobola mukubira ndesimu mugamba ati munnange we bali nnyo mulimu ogwo omanyi kitegeeza okubira omwana essimu nawe ali kugona nti jali alwana banange video eno kanjifundikire wano tujja seka nona ku lunamu kaba 13 mpeera mwe bali kubeerako ne buli omujjo oli munda Uganda kubiriza mula butakungula obo yagala enkyuka kikubato jagala kye kiseera oyambale era enywera yerima ensonga siza bya bufuzi ensonga za kununa gwanga lyafu kuva mikono emikyamu nkiddamu obo wagira enkyuka kikwato wagira nkyuka tuli mu kulwana kye bayita obufuzi kubegwanga bagenda ditwala bagenda kujjako wananyini ku ttaka bakujjeko wananyini ku kizimbe kyo ba ku makaago kubanga woyegeko luba yonna gegabira amakaago bagenda bikujjako bakulemesa ensi nga buli kimu kifuuse kya bbeeyi nga kigenderere kubanga bo bakimanyi mwente ezaabwe naye nente etuuka neyeekyanga kati ngenda kugamba nkusaba n'obuvunaanyizibwa bwe wenna ali eyo mujoyininge struggle tujjeko gavumenti eno bwe mutakikola mujja kwevumanga mwekka kubanga bano bo bagwira bamanyi bakwata bannansi kati bannansi munaagaana okuyimirira n'okuteekawo omutwe gwammwe kitegeeza ensi mugiwaddeyo fogwaffe tukugikoze mukama 13 mpeera mweraba